waliwo ebintu ebimu byotunuulira naye nga byewuunyisa kyokka ate ebirala n'obiwulira buwulizi n'olowooza nti tekisoboka naye ng'ekyamazima ebintu bino bisobokera ddala. Omwaka 2025 tusimbudde bwe tuti kyannaku nnyo byogenda okuwulira nakugamba mukutu gwa muntu wa wansi ate era nga gwankyukakyuka. Kaakati nno mukwano gwange mpuliriza sooka olabe katambi kano katono nnyo ebyabadde mu lubiri nga lumu byewuunyisa wabula sigenda bigendamu naye ekiri mu paaliyamenti otandikidde omwaka guno nga lumu kifumba mutuku. Kaakati ogenda okuwulira ebigambo bya paaliyamenti ebikutte wansi ne waggulu wabula katusimbule botti katono nnyo twemuliseko ku kyabadde. Nkuuka tukomewo. Njagala nnondera ku zino performance esatu: Bebe Cool, King Saha, Mickey Wine. Ombuulire ani gwe basinze okwaniriza mu nkuuka mu bayimbi abantu ani gwe basinze okulaga essanyu. Performance esooka ya Bebe Cool. Performance ey'okubiri ya Mickey Wine. Performance ey'okusatu ya King Saha. King Saha! Olwo tuba tusimbudde butereevu nnyo n'agamba nti kasavu kanyama kubanga bingi ebitukwatako bye tulina okubeera nga tusunsula naye ndowooza olabye nti enkuuka omuntu wa wansi yagiwamba. Mickey Wine omulabye amasannyalaze g'abadde alina kosa King Saha ate nga ye Bebe Cool musajja wattu obwedde abuukabuuka yekka ng'abandi muwagidde balinga enkuba be yakubye. Kaakati nno ekiri mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda kifumba mutuku nakugamba nti ebigambo tubireeta mpola mpola wano mu ggwanga Uganda n'obeera nga byonna osobola okubeera nga obitegeera osobole okumanya abasajja bano engeri gye batubaddeko. Kaakati nno mu paaliyamenti eyo gy'olaba waliwo ababaka nga bakunukkiriza mu myaka 30 nga bali omwo tebavaamu era nga bano mu constituency gye bava mu bitundu ewaabwe baawambayo era nga bw'obaako ekigambo kyonyega nti weesimbawo oyinza okulya essasi. Kaakati nno kyannaku nnyo nga tulwanyisa mwami Museveni nga tuwoza omusajja tufuze emyaka 38 nkugambye waliwo n'abali mu paaliyamenti abali mu myaka 30 muno nga mulimu n'abali ku ludda mb'oluvuganya gavumenti era nga bano ogenda kubeera ng'obawulira abantu abo abali ku sayidi eyo mbwevuganya mwami Museveni naye nga nabo be bamu ku balemedde ku maini bano baagaana okutaakati mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda. Abaka bangi bawererako ddala lisiti ekwata mu 20 ey'ababaka bano abatusibyeko mwami Museveni nga nabo bennyini bwabwe bamugamba nti genda naye ayinza okubabuuza mwe nga temuvaawo awo mwe kakati mukolawo okyawo. Kakati n'ebigambo njagala ntandika okubeera nga mbikusumululira obiwulira abasajja bano n'abakazi abaatwesibako okuva emabega naye nga bw'omagamaga mu paaliyamenti abamu n'amannya gaabwe togawuliranga nako abamu ne ku paaliyamenti ku fulo ya paaliyamenti tobalabanga nako yadde ku Hansard tebavangayo yadde okukolola. Kyannaku nnyo nti ensi eyaffe eraakinga obukulembeze obwensa oba obwentomo naye abandi butuwadde kati be bano. Nkugamba nti video soko giwe ekigalo ng'enkola yaffe bweri tusimbule omulundi gumu nga buli Munnayuganda amaze okubeera ng'afuna message eno nti tutaddeyo waako ono mulongoosa mu Luutansozi atuyingizza omwaka omujja era namwe tugubaagaliza embeera ng'ekaluubiridde kuba ku nnamba eyo gy'olaba awo olwo ddawe togenda kubeera nga wejjuza ali ebule n'ebweya bali e Bulaaya ennamba yeyo
ku WhatsApp kiba kiggwa butereevu. Tuyikiridde Parliament ya ggwanga Uganda oli abantu bano abamaze emyaka n'ebisiibo nga mu Parliament bafuuleyo maka gaabwe. Twagala tulabe mu kaseera kano Parliament ye-11 esigaza omwaka gw'omwegende maaso n'okuleka nti oba oli awo eggwako. Babaka ki abasinze okulwawo mu kaseera kano ababaka nga bo bakaawuka dda mu Parliament y'eggwanga? Omanyi mugenda ne mutunuulira entebe emu, mugenda ne mutunuulira entebe emu, naye waliwo bakaawuka dda nga bali mu Parliament awo tebaavaawo nga tebaaseeguuka, bali mu Parliament lisiti yino bawulira basinze okulwawo lisiti yino. Era nga bano singa kabatanda ne bajjayo empapula ne baddamu okuvuganya emikisa gya lumaggamagga nga bulevu bwa kapa okudda 2026. Kankuwe lisiti eno obitegeere. Now omubaka gwe bayita Rebecca Kadaga ye mukyala akiikirira disitulikiti ey'Ekamuli mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Wulira, Rebecca Litwala Kadaga, Minister East African Affairs, yatandika okubeera omubaka w'ekitundu ekyo mu mwaka 1989. Abamu mwali temunnazaalibwa. 1989 eyo paka naki omubaka Abudu Katuntu abadde omubaka w'ekitundu ekya Bugweri okuva omwaka 2001 ayingira emyaka kumpi 30. Tegeza nti bala 2016 2010 ejo si 10 ali myaka 25 nga mbaka w'ekitundu ekyo bamwongera essanja ekirala olaba agenda ku myaka nga 30. Nandala Mafaabi MP Budadiri West okuva omwaka gwa 2001 emyaka 25 nga yali awo. Ne tweyongerayo omubaka Felix Okoti akiikirira ekitundu ekya Dokolo ya Maserengeta okuva omwaka 1996 agenda kusiba 3. Felix Okoti Ogongo agenda kusiba 3 ali awo. Omubaka Betty Amongi akiikirira Oyambu ya Maserengeta okuva omwaka 2001. Omubaka Hilary Onek akiikirira ekitundu ekya Lamu County okuva 2001 myaka 25 agenda kugiweza. Jimmy Akena abadde MP Lila City East okuva omwaka 2006 paka nakati. Omubaka Peter Abrahams Loki MP Kotido Municipality abadde omubaka w'ekitundu ekyo okuva 2006 myaka 2. Omubaka David Wachikona ye mubaka akiikira ekitundu ekya Bukigayi okuva mu mwaka 2001 myaka 25 agenda kugiweza nga yakiikirirayo. Omubaka wa Makuyu Mudimi yakiikira ekitundu ekya Elgon County okuva mu mwaka 2006 yoyo yeka. Jennifer Namunyangu mbaka mukyala akiikira disitulikiti ey'Ekibuku okuva mu mwaka 2001. Elijah Okupa MP Kasiro County okuva 2001 ye mubaka. Jessica Alupo onese vice president oluusi anti nange manyo mwerabira mwatu yeye ye vice olumu Uganda irabikanga etayina vice n'essebe eyina ye Major Jessica Alupo woman MP Katakwi okuva omwaka ogwa 2001 yeddamu okulondebwa 2021. Netutambula omubaka Abubakar Jeje Odongo MP Olungo okuva omwaka 1996 Bintu Jalia Lukum Bujenje County okuva mu 2001 Barnabas Tinka Shimire okuva 2006 Buyaga
Buyaga West constituency, then Mbaka Matia Kasaija MP Buyaga County okuva mu mwaka 2026, James Nsababuturo Bufumbira East Biri Mugumu yajja n'abumbula mu Kaawu n'addamu n'alondebwa omwaka ogwa 2021 omwaka Chris Baliomonsi MP Chinkizi East okuva mu mwaka 2026, Jimu Muhwezi Bujumbura County Jondi yasooka kulembera eyo 1986 n'addamu n'akomawo mwaka 2021, David Bahati MP Ndorwa West okuva mwaka 2026, Mbaka Wilfred Niwagaba MP Ndorwa East okuva mwaka 2026, Frank Tumwebaze Kibale East okuva 2026, Jeno Kahinda Otafire Ruhinda okuva mwaka 1996 eddamu n'alondebwa 2025, Bright Rwamiyama Isingiro North okuva mwaka 2021, Theodore Sechikubo okuva mwaka ogwa 2021 be babaka abo. List gyenkuwadde atuliriza ya babaka list okuva omwaka 1996 abali eri mu myaka egy'ekyenda 86 mu nkola eri enkadde, mulimu n'abali mu nkola enkadde eri benkubuulidde nga bakyaliwo ne mu nkola empya nga bakomawo, ba Rebecca Kadaga, ba Jimu Muhwezi mwakuulidde nti abo bankola eri enkadde nene bakomawo ne mu nkola empya yatandika mu 96 oluvannyuma lwa ssemateeka w'eggwanga lino okukolebwamu ennongosereza b'okuddamu n'awandiikibwa mu mwaka 1995. kakati waliwo abaakulosinga okuva eri mu kikadde ne bajja ne mu kino ekipya kyatandika mu 96 webali. Kitegeeza nti tulondodde nnyo ababaka okuma mu mwaka gwa 2006, abajja 2010 tetubakubuulidde. Kati oyinza okugamba nti 2010 babanga bakyali yaddeko baba mu myaka 15, Mbaka Betty Namose bakireke 2010 n'abalala be bagwa side yawo, naye nga bano be baavu eri emabega be babaka abo abasinze okulwawo okumala ebbanga. Note oba NB mujukira ka NB abaana bajja no Museveni abasomera ku UPE ka NB mukajjukira abaana be bagema ka NB mukajjukira NB na bino bikulu. Mbaka parliament buli mwaka afuna obukadde 200 ez'emmotoka. Kakati ng'ogyeko omusaala, ng'ogyeko medical insurance, amafuta ag'obwerere n'ebirala, baka bamuwayo obukadde 200 ez'emmotoka. Siza taamu zonna wabula ebbanga lyabeera mu parliament mu kisanja, buli kisanja bamuwa. Kitegedde buli kisanja afuna obukadde 200 eby'emmotoka. Kakati bwetu twagadde okulabeka nti tutambula tolekera omwaka 2026 maaso gateekeddwa nnyo ku bantu abo benkubuulidde ababaka mu parliament y'eggwanga abasinze okumalayo emyaka n'ebisiibo, era nga ebiruwo biraga nti ebyaddala emikisa mitono ddala bano komawo. Parliament ya 11 mu ggwanga Uganda bigambo biva mu kibuga Kampala ekikulu kya ggwanga Uganda. Kakati nno tusimbudde omwaka omupya, era mukwano gwange mpuliriza olunaku olwalyo tugenda kutambulira nnyo mu kulabisa abantu bano abeefudde bakaguje wadde nga tebalina kye bali. Kakati President Kyagulanyi Ssentamu Tembo yaliko mu Parliament n'ekisanja tekyawera, ono n'avaayo. Wabula abantu bangi baamusiima ekyo kye yakola eky'obuteesiba nnyo ku kintu, bw'alaba nga kimutuusizza ng'ate ekyakivako nga kwata kirala. Kakati nno waliwo abayimbi abamu abaavuddeyo ne bamulumba, era nga bw'omanyi nti bano basasulwa omulimu gwabwe kubasasula kulumba mwami Kyagulanyi okubeera nga bamukkakkanya. Kakati mu bayimbi muno mwetabuddemu ne baddijje oba bayite ampuliriza bajjokaazi bano abazannyisa ebidongo, abazannyisa siddi, era nga muno mwabaddemu ne ba MC. Kakati nno ng'oggyeko ekyokubeera nti ba MC baamulumbye, ba MC bano ne abayimbi bano ono talina budde bwabwe kubeera nga abaanukula, wabula bano baanukuddwa mu nnyaniriza gye baaniriziddwamu omwaka omupya ogenda kwewuunya ensi. Abantu batandise omwaka omujja nga bakambwe era nga bakoowu, era nga abantu balina obusungu buyitirivu nnyo n'okusinziira ku bigenda maaso mu ggwanga Uganda. Okujjako oyo atalaba bigenda maaso yasobola okufunta entama, naye alaba bigenda maaso tasobola kubeera nga afunta ntama. Era omusajja MC Cuts yavuddeyo n'alumba President Kyagulanyi Ssentamu Tembo. Jjukira nti Cuts ono kasajja kakulu, naye olw'okuba nti saizi yaako yankonwa, kano kaasigala mu kifo kimu, oyinza okukayita akaana ak'emyaka 2. Kakati akalenzi kano kaavuddeyo ne kalumba President mu bigambo byako nga kagamba mbu ono
yaliko mu parliament mbu naye bye yakola tekaabirabayo. Kaakati ekigambo kye kayogedde ekyo kikafuukidde ejjute, kikafuukidde kajjampuni, kikafuukidde makaayi, ebitukula byazaalira ku nsiko. Sijja kubeera nga nandagga nnyo mu bigambo bino, wabula okulumba omukulembeze omanye oba we bataddemu kaabugwa akabugu oba weetuze wekka ng'olaba. Ulira ebigambo ebizito ddala abasajja baaniriza Katsi mu mwaka omupya, ayinza obutaddamu kuba kyali okusinziira ku bigambo bino by'oba owulira. MC Katsi Katamba tobangako muyimbi, njagala ompulirize video yange esose ku muguno omwaka ku YouTube. Tobangako muyimbi MC Katsi ate buli omu alina amaziga nenze onsanyusa gwe yakunda gati ndagala kukungulira fena tuyebase ku bakazi ne batusiiga yakulaga ati gwe olina amaziga. Abantu balina amaziga mwana, naye gwe bakuvuga speed balamu wano nakutwala ewa Museveni bw'okoleba speech mu butaayi buli awo oyambadde akasuuti wenda olinnya empeka ya kapiso tekanoga oli awo wepalawuda bw'okoze speech nti Museveni akuwesibayo obwambasada bwa siriimu. Museveni n'abokumma. Museveni si mudongo. Museveni nategeera tisigoososa okulwala bona batumwine balwadama nga bajjamu n'amaaso. Gwe matako se oli fala nnyo kwogera ku Bobi Wine rasizeka nkubira bino bitu bya swangizi mwana. Swangizi simanyi wabira nkulabanga mbaswangize eddanga mosiba otambulira musobi baswangizi mwana. Abaswangizi ate badongo nnyo balinga bavuka beyabwe yabe makindi badongo nno nnyo. Tatali muntu wa swangizi asobola kulwana, te muntu wa swangizi ali awo muno bugeto youth bafaka nnyo bali awo era babera ku TV kola balaba Michael Jackson azinda te beparawuda webati. Oli fala nnyo rasitaka nkobosi. Sigo sizo kula da sirimu mwana ne bafili bawala da sirimu ensi bali bakakamu oshekera. So bogamba nti Bobi Wine soda si first gwe oli muyimbi rasta kaliya joli na yesinga okuba ya rais MC yenna nzamana MC bwe mansazeewo, but I can MC for a particular artist, not an event. Rasta MC okubeera MC w'ekivulo gw'osinga okubeera owa rais. Era MC enneno video yammwe ng'oli MC oli mazi. Nze ndaba omuntu mbu MC wa Burna Boy, MC wa Wizkid, MC wa Gundi. Kikyetegeeza nti oli MC wa Bebe Cool, wa Bobi Wine, ng'otambulira ku muyimbi gwe MC ovala abayimbi abe ne ba DJ babe ne MC baabwe mu America ne mu nsi ezisinga okubeera nga zaakulaakulana. Ne MC ng'obeera MC ku simanyi Kadanke, simanyi MC ku Nkuuka, simanyi wa Mukanji. Rasita mwana obono nyomere ya leero. Nenze ekikuluma nkyemanyi. Kiva ku deviating kujjukira. Era wali wenkana bwotyo nga Bobi Wine muto. Abali ku deviate munanjulira vampino nzo umanyi njogera kwa alali. Omusajja yali yenkanira bwatyo nga Bobi Wine akubalaga n'amoti. Ne Juliana Michael Chris mbejjukira ngera takyuka nga yenkana bwatyo. Naye ekimuluma nti benkana amujjukira Katsa singa Bobi emyaka ne Kasenawo yadde lusuku lwayinza kwera muntu njogera mu bisasiro lwange. Bino bibeerawo ne guno omwaka mupya tukuyingidde mwaka mupya osobola okwerwanako n'osobola okubeera nga weekulaakulanya n'obeera the next Bobi Wine oba n'omusinga nako topinga. Ate gweyogerera abayimbi nga ndasitabeera ku TV bw'obwekidongo ofunamu sente zigula zikapiso kuba oli mulwadde w'amaanyi. Beera ku bulediyo bo bw'obeera mu gundi amalebiyero buutu ebiera nga byeso mpaadi zero bipaliga tebikutuuka. Lasitabeera eyo gy'omyukira obumwa ne bubeera ng'ekimpanzi. Bobi Wine mulalamu. Nze actually buno omwaka mugende empola. Kontena zigenda banyigirayo. Bobi Wine soda simukulunga. Bereyo machi ne muswangizi babanga badongo nga babera ze balabazi MTV balaba bya TV nenga ku street siba gwezi. Togeza kumanyira muntu weka mocha sate machi ne mwabadaga badongo mbuli muswangizi by'ekidongo. Ebyo mu Michaelozi. Osimanyi mbonze kemusikazi wala wafuna toina mumba yoyinza kusereyinza kuwonya. Bala mwakutute wa Museveni mbofuka ambasada w'abalwadde ba Museveni mugezi. Museveni ashimanyi ne abasajja be abasooka bambeeraga ku kiro balwana gabajjamu n'amaaso batumwini mbugojofuka ambasada obwavu bukuluma bukujje manyire Bobi Wine gwe wetereze muzeeyi. Ulira tobangako topu wesite era tolibeera lasito ogenda kufa bw'otyo ng'oli munaku omutima
Katambo ogenda kufa oli munaku omutima kati olabye waggulawo byenda baawo kisinga abakazi abali desperate ebyo byosobola okukola waliwo wasiga fiya abeera nga atambula ali awo talina kyakukola ali mu lihabu ebintu byamusobera yafunawo ku musajja omunayigeri yagenda okumuwasa n'omusajja omusibanya omukiyiga yagenda okumuwasa n'omuwugula era fiya gy'oli yenna gw'omanyi nnyo tawankana n'ensi kyekyo ky'osanga okwagala omusajja omunaku ng'alina amaziga ennyanja ku mwalo mbugomanyire Bobi Wine muzeeyi mbu Bobi Wine soda asiwe yamutaso gwe Bobi Wine bw'obwanga kwogerera abayimbi oba nko muyimbi tokola tomanyi abavuga kigwe kuba kivuga tokola nko ku beat Bobi Wine soda sigwana mwepalawuda ne mweteeka mu bintu by'ekidongo nti omuntu ayagala ku industry ne bwe busibuvaayo muno obusazi bwa siddi buvaayo gwe si tujja kujja mu mbeera zammwe mwemusi mwogere ku byammwe wuliriza kino kiralamu si gwasoza okubeera ng'oli mulwadde tujja kuddedda noonye emmumbwe ewonya amabaka bombo kebawa enkoko nga ziwadde mulalama gw'omanyi totumanyiira Museveni yakumma ssente bw'obeera ambassador ensi ndwadde nnyo don't seek sympathy in this naffe tuli balwadde tulina ebirwadde byaffe twabaka ku bakazi tujjamu empale ne gwewera kwepositioninga nti gwe musiriimu mweyagala okuzimbira kalina ani akusesa Bobi Wine omuju nkimanyi bulungi era ojjukira ku Sabrina's ebiseera ebyo twali babiri era twavadda tuli basajja bakulu ne gwe tulaba atusinga obugagga atusinga totomo atusinga okumanyika oyino kitegeera kino rasta damu bino mbu abanira tibu molimba South Africa palawuda bumotoka awo olina okuba ne muzeeyi nkujjukiza tosobolerako ddala tolisobola kakati nno obudde bwa misana sawa 7 8 mu ttuntu ate n'okwata amayinja n'ogenda n'owakula enjuki kakati ate bwe zikuluma nti enjuki zinnumye kakati ebyo ebigambo omusajja MC Cats bye bimwaniriza mu mwaka omupya jjukira nti ono omusajja wattu yalangirirwa ddanga bw'alina ekirwadde ekireeta mukenenya era omusajja ono yavaayo n'alangirira nti yaakawuka kaamusensera dda era lwakeesa lwabala alinga nkoko ya mutamiivu era ono yakakasa ensi mbu yaatambulira ku ddagala era twamulabako ng'aguddemu n'akazolite ne bamutwalako mu rehabilitation eyo jjukira nti ono yakozesanga ebitamiiza ate ng'alina ekiwuka era teweerabira nti omusajja ono yebbawo omuyimbi fiiye kakati bano embeera musajja wattu yamukaayirira dda kakati ono naye yeegaganudde n'abaako ebigambo byayogera nga MC era omusajja purezenta ku TV wabula ebimwaniriza mwaka omupya sijja kwongera kubeera nga mbinyegako ekigambo n'ekimu naawe obyewuliriddeko kati bino byonna nga bigenda mu maaso ensonga zino zonna okuzikwasaganya njagala tuyingire mu kayimba kano katono nnyo jjukira guno omukutu gwaffe tukuba music wankyukakyuka yekka tukakkiriramu katono nnyo tuwulire obubaka buno obw'okutwala pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo entebe mu ntebe nga y'embeera yokka mwe tujja okukyusiza Uganda n'okugoba abo abaludde mu ntebe n'entebe emyaka n'emyaka. Operation buli kifo tulonde opposition bwe tulonda opposition siwaddirwe ba state house ino operation buli kifo tulonde opposition bwe tulonda opposition siwaddirwe ba state house alo banange twebereremu kitamala tuyitangalaga kyo kikulonza kinyenya mutwe bino ebisalirawo ekyankwansi kutamu limiti nanyenyettwe heji limiti nanyenyettwe mobile money nanyenyettwe social media nanyenyettwe mwe bakinyenya mutwe anite simewo ne tefa ye bantu mmwe muli falumbechi owa Brian White yaddawoyo eno operation buli kifo tulonde opposition bwe tulonda opposition siwaddirwe ba state house alo eno operation buli kifo tulonde opposition bwe tulonda opposition siwaddirwe ba state house alo bakinyenya mutwe muyise etteeka nerinyigiriza abantu wabula mwefaako baba wa ssente ne mwogera oludikya
nguluma yagusa kyosiga kyo kungula mu bumanyi obugero mwazza gwa naggomola mugwana kalaba mmwe bakinyeenya mutwe ani tekinyeenya mutwe tombuusa oyo gye bamuzaala teefa kiwanuka owehoyima oyo kinyeenya mutwe waliwo wekasanda simeewo nsubuga kinyeenya mutwe abirigaani atamumanya mukama yatwala kinyeenya mutwe ebukomola nsimbi gyenzaalwa omubaka wange kinyeenya mutwe wabula kiyingi watukola bubi kulunoka gwakeketonye tukujjayo gwe eno opalesoni buli kifo tulonde opozisoni wetulonda opozisoni suwaddiire oba siteti awusalo eno opalesoni buli kifo tulonde opozisoni wetulonda opozisoni suwaddiire oba siteti awusalo aluwa mugamba mutya buli kifo tulonde opozisoni oyima masindi buli kifo tulonde opozisoni abaana b'embalala buli kifo tulonde opozisoni kasese ne foti buli kifo tulonde opozisoni ejinja n'embale buli kifo tulonde opozisoni eggulu ne kotido buli kifo tulonde opozisoni abaana b'ekisolo buli kifo tulonde opozisoni ab'ebukoma nsimbi buli kifo tulonde opozisoni mwattu ab'essembabule buli kifo tulonde opozisoni abaana b'e Masaka buli kifo tulonde opozisoni busi ya malaba buli kifo tulonde opozisoni eno opalesoni buli kifo tulonde opozisoni wetulonda opozisoni suwaddiire oba siteti awusalo eno opalesoni buli kifo tulonde opozisoni wetulonda opozisoni suwaddiire oba siteti awusalo eno opalesoni buli kifo tulonde opozisoni wetulonda opozisoni suwaddiire oba siteti awusalo eno opalesoni buli kifo tulonde opozisoni wetulonda opozisoni suwaddiire oba siteti awusalo ku mukutu ogw'enkyukakyuka omuziki omulangira kimera gumanyiddwa nga operation kinyeenya mutwe kaakati nno bakinyeenya mutwe mubamanyi yonna kyokka ne mu opposition mulimu bakinyeenya mutwe wabula eky'omukisa omulungi mukama katonda talya mandaazi ono teyeerabira era tasumagira takwata na ku paani bakinyeenya mutwe bonna abali mu opposition eky'omukisa omulungi twababuuka twabakenkuka twabategeera era yessaawa buli mbuzi ku nkondo yaayo kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso mukwano gwange nga tuvuddewo omulangira kimera ng'amaze tuwa omuziki ogw'enkyukakyuka ogumanyiddwa nga kinyeenya mutwe nagamba ku mukutu gwaffe guno ogwa AKTV Media Uganda teeka ennamba ya WhatsApp kweri ku WhatsApp kweri ku vidiyo zaffe naddala ezo enkadde ezasooka gwe gende obanga olina oluyimba lwonna olw'enkyukakyuka tujja ddu kuzannya naawe ojja kusiima kaakati nno mu bigambo bino ampuliza nga twengera ogenda mu maaso waliwo obuyino omulala amaze okubeera nga alinkinga abasajja ab'omu diaspora wadde baasawo ne balumba omusajja amayiddwa nga Umaru Kisekka olw'ebigambo bye yavaayo n'ayogera ye nga ye mu bigambo bye jjukira bayogera ebigambo bino n'abuuza lwaki diaspora tezikyakola bulungi nga bwe zaakolanga naddala nga bwe tulaba Chaputa ey'eggwanga ery'e Canada kaakati abasajja bwamwambalira naye ne tumala okubeera nga tukizuula nti n'emabega w'abasajja bamwambalira waali abaka ba paaliyamenti abaateekamu ensimbi okulaba nga kino kyonna kigenda mu maaso era Umaru Kisekka mu bigambo bye yategeezezza eggulo n'agamba nti abantu bano abaateekamu ensimbi ba MP bennyininyini aba opposition baasasula abantu ku intaneti buli mubaka asasula $5,000,000 okumala emyezi 3 sente zino bazigabire ba YouTubers bazigabire ba TikTokers ne ba social media in-laws abalala bonna basobole okuba Umaru bamuteeke ku ttaka kaakati bino ng'omaze okubeera ng'obitegeera era Umaru yennyininyini Kisekka avuleyo n'abikkula ebyama n'agamba tewali muntu yenna wankyukakyuka ayagala Uganda mpya ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki asobola okumala obudde bwe okuba oba okuvaamu ekigambo nti tuteesere mwami Museveni oyo wayogerera ekigambo ekyo taba munnaffe era tugwemwegaana misana nga pu nga bannaddiini bwe beegaana sitaani ekane mu kibira kaakati abantu bano nga bulaba Mathias Mpuuga ba Nobert Mao abavaayo nga bawoza tuteese ba Bedi Bwanika tubeegaana misana era abo tebabangako bannaffe abo bonna baba kinyeenya mutwe kaakati ebigambo bino kkiriza tubikkiriremu tubijje mu ddiiro tweyongereyo ku nsonga ennene
endala ze tulina ezigenda maaso mu ggwanga Uganda kubanga zonna tulina okubeera nga tuzitegeera olunaku olwaleero oba oyagala oba tuyagala tuyingire omwaka. Dikiteta talina kalungi n'akamu k'alina kuwa olita kulimbanga bwanti bakuwadde kano kati wagira Gasiya mumpulirize bulungi tuli bajeemu eri Museveni n'abantu be oli bw'aba akolera Museveni ne bw'aba ayogera ekirungi kitya Gasiya ffe tebatubulira Gasiya tukooye ebyo bye mulina okugamba bannayuganda babitegeere baleme balimbalimba mbu tugenda baleetera mosquito net tugenda baleetera simanyi enzigi mbu tugenda bazimbira oluzzi simanyi tugenda baleetera simanyi bino baleeta biprogramu mbu simanyi bigendo bajja mu bwavu mbu simanyi tugenda leeta kino buli dikiteta kyaleeta kibi teri kirungi mugende musome ku bitabo by'entalo mujja kutegeera teriyo azilonga azimulwe senga mubeera munno mu politics then biri eribyo osobola bisuubiza tujja kola ku nguudo tujja kola biki naye tetuli munno mu politics kati olwokuba tetuli munno mu politics buli Museveni kyatuleetera ffe tuli mu busibe tuli mu komera twagala kuva mu komera tuvuddeyo tutya we wali point omubaka wa parliament alina kujja kugamba tuvudde tutya mu komera ulita kulimba mbojja lya mmere ennungi mukomera mbojja sambira n'omupiira mukomera mutugenda leeta omupiira osambe tugenda bino nno byebinkubya bino byenjogera kati ebyo byebinkubya byowulira njogera senga omanyi obusagwa bwabyo senga omanyi obuzito n'obusagwa bwabyo ebyo byebinkubya ekyo nkikubuulira tebayinza lekeraawo kunku kaakati nno nabadde nakoledde akatambi kano atambula n'omukutu gwaffe naye nkugamba nti waliwo amawulire agabadde gamaze okufuluma ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa Desemba omwaka 2024 ekifo Lubiri Mmengo wali mu nkuuka waabaddewo olukwe olw'okubeera nga bategesa abantu aba NRM bano nga bagira mu Fangoni ne Gagameero beegatte wamu bakole fujjo ku bayimbi aba enkyukakyuka era bino twabikubuulidde ne tubikubirawo ne bigenda ku ttaka wabuleera akavuyo tekaabuzeewo Bebe Cool bwe yabadde amaliriza okuyimba bamugambye ave ku stage n'agaanirayo jjukira nti no bwe yadde avaayo eyabadde adda ku stage yabadde Kabaka Saa oba muyite King Saa kaakati baaka stage era akavuyo kaabaddewo eŋŋumi yasese omukono gwatambudde era ne gutambulira ddala nga tewali kusaaga wabula omukono gwagenza okukkirira ng'abantu bonna bakakasizza nti King Saa alina kye bayita eggaali semagaali kubanga ono yakutte abantu ba Bebe Cool nga beegase n'abafangone bonna n'abazingazinga n'abazinga wamu nga Sumbuusa n'abagaayagaaya era ne bwe yazze ku stage abantu ne balaga nti King Saa wanjawulo nnyo kuba n'abasajja ba Bebe Cool kaakati jjukira nti abayimbi bano ba Bebe Cool be bamu ku bayimbi abaakamala okufuutulwa eggulu ne babagamba tuddamu okubalabako nga muwuba embaliga tukooye okutusabiriza era omukulu Genosale bano ye bakwata ku nkoona n'abatwalanga ne Namugisi Mufungize kaakati bano oluvannyuma lw'okubagoba eggulu ne balaba nga tebakyalina we balomba tebalina we basabiriza kwe kusalawo bajje mu nkuuka batandike okuyimbira mbwa muntu wa wansi wabula eky'omukisa omulungi n'abantu baabalaze nti basajja mmwe twabakoowa okumanya twabakoowa Bebe Cool yakanze kubuukabuuka n'akanda kwecyanga n'akanda kuwanika mikono nga tewali muntu n'omu yadde omuwagizi amuwa yadde akalulu amunyenyeza yadde ekitambaala amuwanikirako yadde omukono okumulaga nti twakoowa tebaamukubye bucupa wabula baamuteddewo ekibeera ng'alinga ayimbira mu lumbe bigambo bibino twabissaawo njagala owulire kubanga ffe tulanga ebyo ebinaabaawo bw'obiwulire ne bikutuukako ffe ogaffe tuba tuwagumala tuba tetwejjusa. Okay, tambuza video eno etuuke ku munnankyukakyuka yenna naddala abali ku ground one abawangalira e Uganda abawagizi ba National Unity Platform oba abawagizi ba People Power oba bannayuganda abali mu lutalo lw'okulaba ng'eggwanga Uganda lifuna obukulembeze obutuufu mumpulirize bulungi tufunye ku intel ate ng'eri well confirmed bulungi nnyo nti mu nkuuka olwaleero nga 31
nga bannayuganda muyingira omwaka 2025 fenna tukimanyi bulungi nnyo enkuuka wano y'amaanyi kyekivuga ekisinga mu ggwanga Uganda okuŋŋaanya bannayuganda ab'enjawulo. In fact Ssaabasajja Kabaka abaatuyingiza omwaka omujja. So kekiri nti nkuuka ekuŋŋaanya abantu bangi nnyo. Ate nga mukimanyi omwaka gwe tuyingiramu 2025 tuyingira omwaka gw'ebyobufuzi ebyakaasa mmeeme. Mutuwulirize bulungi. Tufunye ku Intel ti state ng'eyita mu bakozi baayo omuli abategesi b'ebivulu n'eyategese ye kennyini n'abayimbi omuli Bebekol n'ekirenzi ky'ebiri ky'ebikoola. Bano bateeseteese okukola effujju mu nkuuka munda. Naye ng'ekigendererwa kusiiga kifaananyi ky'effujju eryo erikoleddwa mu nkuuka likoleddwa bavubuka ba People Power, bavubuka ba NUP be bakoze effujjo mu nkuuka. Era lino effujjo ligendereddwa okuteekawo ensasagge mu nkuuka sinakindi n'okugistopingira ddala. Naye okuvunaanibwa kwonna oba okunenyezebwa kugende eri abaana ba NUP eri abavubuka ba People Power. Eno script ezzeekolebwa. Just recently ekirenzi ky'ebikoola kino kyavaayo ne kikola effujjo ku kitebe kya NUP. Ekyo kyonna kabonero kagezaako kusika abawagizi ba NUP abawagizi ba People Power tukonfrontinge n'akabinja kano akatono tukkakanya batusse ku level y'emu nti tuli kabinja tuli ku level y'emu n'akabinja kano. Kakati obusungu tulina bungi era tulowooza nti kyavudde mu bbanga ekirenzi kino kireeta mu nkuuka. However much history y'enkuuka nga bwefaanana mubadde mugiraba. Ekyo kyonna baakikoze baagala kusikiriza kukusika okikoleko effujjo lino. Ngamba ntya ekirenzi kino ne Bebekulu mubaleke balinnye ku stage bulungi bayimbe batambule bagende nga temubakasukidde yadde akacupa yadde temukoze effujjo kyokka temubeere vigilant nnyo eri abo abagenda okujja okwagala okukola effujjo nga batwerimbiseemu. Ndowooza ntegerekese bulungi. Gwe wenna atasobola kugumiikiriza mbeera eno osobola osigala ewaka. Naye mugende mu nkuuka nga mutegedde omuzannyo bwe guli. Effujjo lyegenda kukolebwa nga likolebwa ku bayimbi abo babiri be tubagambye naye nga baagala kwekwasa bavubuka bankyukakyuka ba NUP. Ffe situli bafujjo nkiddamu. Tetuli bafujjo n'ojja n'otukyokoleza tetuli bafujjo tuli bantu ba mirembe. Ndowooza ntegerekese bulungi. Happy New Year 2025. Mukama abatukuumire era abasobozesa okumalako omwaka guno tuyingire omwaka ogw'okulwana. Bigambo byebyo tebiri mu kusaaga yadde eddakiika n'emu. Eŋŋomi yatambudde, omukono gwatambudde, omugere gwasese, ekyabadde backstage ampuliriza kino osaana obeere ng'okyabako katono nnyo. Oyinza okuba tewakinnyonnyose. Kansooke nkikumuliseeko katono nnyo wakati wa King Sir ne Bebekulu ono n'abafangone bwe yabalumbye muntu omu n'abateekako embeera era ogenda okakkana nga babajje mu kisaawe babagobye. King Sir n'alinnya ku stage n'akuba omuziki. Go on,